Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kansuubire Mukama Katonda abakuumye bulungi era kansuubire abakoze bulungi. Olunaku olwaleero nkomyewo nate naye nga sineeyongera mu maaso nsooka okubeebaza okubanga musubscribinga mulikinga wamu nokukomentinga. I don't take that for granted. Era Katonda abirenga abatuweera omukisa. Mbaleetedde Pastor Vicky Kintu kirabo olunaku olwaleero. Pastor Vicky ono obubaka buno bwe yayogerako bwe yali akyaddeko eyo mu UAE naawa basingles naddala basingles abo beyasinga okwatako ennyo era beyasinga okwogerako ennyo najja n'abawa obubaka obulungi n'ayogera kubala ebibala eby'omwoyo si kubala obubazi bibala wabula ebyo eby'omwoyo. Najja n'agamba nti osobola okubeerawo nga munnange oyagala okufumbirwa kubanga weetegekera obufumbo era ng'obwagala nnyo naye ate munnange w'obuyingira ky'olabayo tekisobola kubanga kyekyoba ky'obadde osuubira n'olabira ddala nga ebintu bya njawulo nnyo ku ebyo by'obadde osuubira oba ku ebyo by'obadde oyagala ng'omuntu. Ekireetera ekyo munnange kubanga tobaze bibala bya Kristo. N'agamba nti oyinza okubeeraawo nga oyina obusungu gwe nga togambwako gwe nga tobuulirirwa kwegamba ebintu ng'ebyo niba nga bikuyisa bubi nnyo in that n'omusajja gw'oyagala okufumbirwa mukwano osobola okumuvuma naye nga busungu bwe bukukozesezza ekyo. Katonda tajja kudda mu ssaala zo bwe singa obeera totuukiridde kubanga Katonda takolera mu myoyo mikyafu, takolera mu myoyo giteetukuzizza. Katonda akolera mu abo abasaanidde era abeenonyezaako nga abantu. Yayogedde ebintu bingi, yawadde obubaka bungi era nga basingles gwe ng'oli eyo nga weetegekera obufumbo, gwali eyo nga weetegekera okukola amaka, weetegekera okufumbirwa, weetegekera okuwasa. Buno obubaka mukwano gwange omulungi ngusaba oleme busubwa kamukuwe natobere ng'omwewulirirako. Tulaba omukyala Mariamu afunye olubuto kyokka mu kiseera omwana mulenzi Yusufu wamwogerereza. Ebiseera tebyali byangu, ayina ekyobwa Katonda kyalina okuzaala naye ate Mukama at the same time amwagaza obufumbo. Kyasitudde tasobola na kukinnyonnyola. Ali lubuto teyeegattangako na musajja. Ne bwe nandibadde nze Pastor Vicky nandimugambye naye Mariamu olimba nnyo. Olubuto walugyewa ate otugamba toyina musajja. Era Yusufu mu mpola Bayibuli egamba yali ateesezza okukola ki? Naye Omwoyo Omutukuvu mangu nnyo n'aleeta ekirooto n'agamba Yusufu togeza n'okola ensobi. Oyo ye mukyala wa tegenda mu maaso omuwasa. Bane twebaza Katonda n'awa ne Yusufu amaanyi omwana omulenzi omuto nakkiriza okukola Katonda kyamugambye. Abantu bangi nnyo olwaleero tuli basingo lwa butawuliriza ddoboozi lya Mukama. Tetuwulira, bwe tuwulira tetugonda, bwe tugonda tetukola. Nkwegayiridde ku luno lwokka wuliriza nnyo. Ne wenjogerera kati Omwoyo Omutukuvu yatandise dda. Wuliriza nnyo Omwoyo wa Mukama kyayogera. Ogonde ate okole. Wano wali abaana abalenzi nga Mukama obufumbo obwo bugenda kubanga Yusufu. Ng'omuntu gwakulaga. Yusufu mbu yali ateekateeka kumulekawo kyama. Naye Mukama n'amuyamba. N'agonda. N'asalawo. Wanje. Kati Omwoyo Omutukuvu omwetaaga abeere nga akuwolereza. Kankubulire bw'ataakuwolereze abo abaana balina bye baagala, balina bye banoonya essaala ze basaba ndala nnyo. Oyo gw'olaba ayagala muzungu. Omwana mulenzi munina gwe mmanyi
yatuuka okuwasa naye nga yasazewo ayagala ki muzungu. Era essaala zonna zasaba ayi Mukama omuzungu mu linnya erya Yesu. Katonda najja akikola oba gyali mizimu ne wabaawo kakosita oba kava Canada oba kava ne kajja kayiwa abazungu ku kyaki. Era olwalaba abazungu ate ne baleeta obwana obuto n'agamba Mukama kiwedde. Yayingirirawo okusiiba nnaku ago ayi Mukama omuzungu kati ng'ekimuyingiza okusiiba bwali bungi n'aba bakeekana. N'aba akanzire mu maaso ga Mukama ambikulira omutuufu yakola ki? Rende boshi katarabata muzungu riyamakasekete bojindereya muzungu. Aba ali ku nnaku oba lwa 10 awo oba lwa 11 n'aloota ekirooto mpuliriza. Gwe boy ali wano n'ajja aloota ekirooto nga maama wa muzaala azze n'amugamba mwana wange ennamba y'essimu ya mukyalawo yiino. N'agimusomera n'aga eri 0772 6 55 031. N'ava mu kirooto. Omanyi okuva mu kirooto ng'ennamba eri so vivid and clear. N'asirikirira. Kaakati ekyasinga omumalamu amaanyi. E Uganda bw'olaba 772 ezo ennamba zimalamu amaanyi ku muntu ayayanira omuzungu kubanga those are original MTN numbers. Kati nga buno obwakajja ne bwe buba bwafunye layini nga bwandibaddeawo mu 07764 awo bwewa naye bwe yazuukuka n'agamba owaayi kampandika ennamba eno naye okugyetegereza n'atasanyukira nnamba ne yeeyongerayo n'okusaba riya kamasekete boshina riya masekete muzungu riya ndewo muzungu. Naye agenda wali osabyeko essaala etali mu kwagala kwa Katonda kubanga omwoyo omutukuvu amaze okumuddamu. Olowooza maama we yamuleetera ennamba yali ani oyo? Yali mwoyo omutukuvu yennyini ng'agezaako mutaasa amugamba osabye va mu kusaba ennamba yiino. Ono ne yeeyongera kati n'atuuka nga ne byasaba asaba saala awulira tegenda saala ezitoye ne bimutabula naye okutuusa lwe yagamba kammale kalega naye n'agamba n'alowooza kakati bw'anaabeera omuntu kakati bw'anaabeera omunene ne yeebuuzabuzaawo ebintu ntu ebitagasa ebitakola biri gye natandikidde nenga nti ekikola value n'ekigenda okuyingiza mu bufu si kino output y'owabweru naye ekiri munda mu mutima gwe. Finally n'ayambala amaanyi n'akwata essimu n'akuba agenda okuwulugumya essimu. Yes, how are you? Kweganga n'oluzungu lwe Uganda. Namugamba mbadde nsaba kumitinga embeera eno Kampala nga si kubuli obuntu bwaffe nga temulimu yadde naako. Nabeera disappointed but finally omwana mulenzi ne bamiitinga wenjogera kati bali mwami na mukyala. Kakati oyinza okwagala omuzungu bayikala naye ng'ate Katonda omuzungu wo ng'ali mu kuddiba ng'eryange naye nga asobola omuteeka mu value z'abazungu. Nkubuulira mazima. So twetaaga omwoyo omutukuvu abeere nga yatuwolereza. Oyo gw'olaba baayagala balala nnyo tebakufaanana. Okuggyako omwoyo omutukuvu yekka lwaleero gw'ogenda okugamba omwoyo omutukuvu ompolereza mu maaso g'omwami omutuufu. N'essaala zokka ze basaba ziri awo za kigundi. Omuntu ateekeddwa okuwasa ye asaba mbeerera.
obayita food ayagala mbeerera naye nga ye ali ku mulundi gwa 98. Wanji 9 wabula asaba ki? Kati oyo ng'omwoyo omutukuvu yekka yasobola omujimba amuleete gy'oli, kuba sofa oyinayo obuntu bw'obumeka. Oyina akahaji, oyina neke wasanga e Saudi. Naye of course Mukama yakozeemu omulimu. Kwabwe tulokoka tufuuka bitonde bijja ebikadde nga biwedde, era y'omwoyo omutukuvu bw'obala ebibala taddayo nakutunuulira gye wayitira. Kati ate ono atunula atandika okusika ebikadde. Oyo yeetaaga mwoyo omutukuvu yekka akusookeyo. Wanje asobola okuwolereza nga bwe yawolereza oli gwe baali baagala omuzungu. Wanje n'omuwala gw'oyagala okuwasa ayagala bagagga, naye ng'amazima gennyini olwaleero ne mu bulamu bwe talina n'akawunti, ne zaaweereza e Uganda aziyisa ku balala. Mukama we yazimuweerereza ne zituukira ewa senga n'amutemerako ekimu eky'ekkumi, ekimu tekiwera na kuwera ne bakitwala ku kyaki. Tayina akawunti naye ayagala musajja mugagga. Engeri gye yakoze mu kiyumba n'alaba ku life y'abagagga, kati sitaani namugamba eno gye tuteekeddwa okubeera. Yasitudde okukkiriza okufu owuwo mujja kutandikira ku level ndala. Ekikulu mutuufu yewe obwa Katonda. Wanje tuli ffenna ab'emikwano, nkyali ku point ega nti mubale ebibala essaala zammwe zonna ze munaasaba zikole ki? Olwaleero tulina okusaba essaala Katonda gy'ateeka okuddamu leero. Naye natandise nkugamba omwoyo atandika na kutubaza bibala. Amiina. Ebyo tugenda bikabirira omwoyo omutukuvu abituwe, kubanga mu bibala Katonda waakolera. Ekyokubiri, omwoyo omutukuvu bw'atuula mu ffe atuleetera perfection. Embala eyo ey'ebibala nga bwe njikulaze bwe butuukirivu bwa Katonda. Omwoyo omutukuvu omulimu ogukyasinze okuba omunene gwe yajja okukola ebyensi, yajja okutuukiriza ekkanisa mu kifaananyi eky'obwa Katonda. Kubanga kyenjagala otegeere, wakati ng'agenda tuwa obufumbo, bwe tumala okufuna obufumbo, ultimate goal y'obulokozi kuyingira ggulu. Obufumbo bwa ku nsi era bwo bugenda kukoma, naye bwe tubumaliriza ayagala tufumbirwe ku nsi, then bwe tumala okufumbirwa ate n'eggulu tukole ki? Tuyingire. Kyeva olaba ayagala osooka ofuna embala ey'eggulu. Ogenda okutuuka okufumbirwa ng'ali shuwa nti ono ne bw'afiira wano, Yesu ne bw'akomawo, mu bufumbo bwe mwayingirira ki? Eggulu. Tuli ffenna ab'emikwano. So omwoyo omutukuvu yatuweebwa okutuzaayo mu kifaananyi kiri. Yokaana 16 olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Tuli mu Yokaana essula 16 n'olunyiri olw'omusanvu. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga bwe sirigenda omubeezi talibagira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olunyiri olw'omwenda. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze, olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri kitange, so nammwe temukyandaba nate, olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Haleluya. Kati njagala points ezo zikwate bulungi, kubanga omwoyo omutukuvu yagenda otuyamba nkiddamu.
ekisooka tugenda kaabirira atuwa ebibala kuba ntutegedde nti Katonda akolera mu awali ebibala by'omwoyo omutukuvu asobole okuwulira essaala zaffe asobole otulungamya asobole otupositioninga atuwolereze. Ekyokubiri omwoyo omutukuvu agenda tuyamba okututuukiriza mu mbala ey'obwakatonda. Olwaleero twagala obufumbo naye amazima gennyini embala yaffe nga tekola maka. Oyina kye bayita obusungu wanje. Obusungu nibakyete kiniga. Ekiniga n'okimanya kikuniga era n'owulira abaana oba bajjawo ekigambo mbutuufu owulira nga Befeso 4:26 agamba musunguwalenga. Ebisunguwaza byo tebibulawo naye temwonoonanga. Wakati mu busungu tuvumiddewo abantu n'omusajja eyandizze n'akuwasa wamuvuma. Abasajja bonna abagenze bakudisappointinga olwaleero bayinza okuba balinga bana. Buli ajja yagenda. Busungu oba walabula oba vuma oba jerega oba gamba buli kimu. Ne appointment eyasembayo yali late just by 15 minutes. N'omutakula. Ebyo tebabingola nze. Tewategedde tewambuulidde omusajja n'akunyonyola badde nsituka tubadde ne meeting ate biki corporate class man nenga towuliriza olw'obusungu. Wandibadde ombulira ekituufu jamu akukutta atya eno waliyo n'olyomba. Ebyo tobiddanga mu bwoba oyagala kumpasa ojja kumpasa bw'oba tosobola tolooza nti gwansooseeko. Wenjogera kati essimu teriiko era bwe wawulidde olukuŋŋaana misinde gwasooseewo. Ani ajja? Ani? Pastor Vicky yajja? N'oyingirawo. Tuuse wano naasobola omulabako. Nsobola omulabako watuuse ne bagamba nedda ojja kusooka obeere mu lukuŋŋaana. Ojja kulinda point. No, ekyange kiri a bit urgent. Watabudde ebintu. Omusajja wenjogera kati essimu tekola ki? Teriiko. Ayina ssente ze. Ayina ebintu bye byakoze. Yeetaaga omuntu ow'obuvunaanyizibwa atali muyaaye agenda omukuumira ebintu bye nga bw'akola emirimu. Kati essimu teriiko. Bigambo bye wayogedde. Wanje. Oyomba. Buli muntu yenna akukwana. Buli ajja n'omuvuma n'obalangira noonya kiraasiyo. Bw'olowooza owera kiggwe nga bakwawudde ku Katonda. Your life minus God. Tuyinza okupima ne kwota n'etawera. Gwe nga bakwawudde ku Katonda bwe bati. Katonda yatuwa value. Kubanga kyonna kye tuli tukirirwani lwa Katonda. Omuvubuka ne bw'oba tomukkirize tomujerega. Tomuvuma. Tomulangira. Tomugamba kunoonya sayizi ze. Alabidde ddala ng'oli sayizi ye gwe alabika atannategeera. Kyekimuleese n'ayambala amaanyi. Abo abaana abalenzi okujja obbakwana kankubuulire nabo beesonda. Tebakeera bukeezi asooka ne yeepimapima n'agamba amugoyingi kyonna kye kiri Mukama ankulembera. Kati ataze alumbye omugana anoonye sayizi ye. Weefudde ow'ekitalo. Kane Katonda yataasa butaasa kyonna ky'oli. Ne kati omulangira omuvuma bw'oba tomwagala muleke. Tomuvuma. Don't belittle him. Mugambe bugambi tukiteekeko maaso ga Mukama.
message bwevaayo nga si ntuufu mugaye munaye mukama nga takiriimu. Mukama takiriimu. Sincerely and seriously omukakase musobole okweyongerayo. Tekyetaaga muvuma wanje. Kati fayo oyo kyawaagi omwana wa Katonda omuyise sitaani, omuyise kawuula. Mukama yeebazibwe nnyo. Ndi kumbala omwana omukyala, yali mukyala, yajja maaso gange mu counseling, mukyala mukulu bw'ati. Nangamba musumba, nali mbuulidde enjiri, yali ya butukuvu na butuukirivu kukyusa mbala. Omukyala oli najja from nowhere naga musumba oyogedde ebigambo naye nze nina ekizibu. Nangamba musumba, nazaala omwana atanjaamu. Ne bwe mutunuulira oli omwana obulungi bwe ne mu kika ewaffe tebubangayo, omwana wange mulungi. Nangamba mwana wange mulungi nga bwe gye kikoma. Nangamba naye ennaku ezo yazze. Nangamba mami nafunye omwami, tubadde tuteekateeka ku kyala kwe. Omusajja gwafunye mulungi, omusajja alina ssente, omusajja omwetowaze, omusajja omukkakkamu, omusajja atya Katonda. Naye omusajja oli ndowooza era nga bwe nkugambye omwoyo omutukuvu namugaa yitako ku kyala ew'omwana oyo. From nowhere yazuukuka olunaku lumu nagaaka ngendeko ku kyala omwana ono gy'asula. N'atambula yajja nafuna wa parkinga najja nga atambuza bigere, yasibira ku babooda. Nabeerawo mugyebale muli mutya, mwana muwala mulungi, genuwenirenga mulungi. Kati n'atandika, waliwo omwana omuwala badde nina gye mbuuza gye njagala ogenda, nina omwana mukwano gwange naye yaŋŋamba abeerawo wano bwe wati. Ne bamubuuza muwala ki, omanyi ababooda bamanyi buli kyama ky'ekyalo. N'abannyonnyola omuwala mweru afaanana bw'ati, abatannamumala ne ogamba gundi. Ne batandika oba omunoonyeza ki? Kaakati bayina amannya gaabwe ge baamuwa ku kyalo. Abadde agamba ki? Enkucwa ya kuno. Buli omu najjayo erinnya lye bamuyita. Onaawuliriza. Jjukira ayina ebigendererwa bye. Bano ababooda bye batamanyi. Ne bamusiigira ekifaananyi. Ono atabuuza. Yaŋŋamba ekituufu omwana we nga tabuuza. Ayina beauty ate nga asomye ku kaalo. Kati nga kwegamba nga yeewulira tabuuza tamanyiirwa ng'ababooda ne bwe bamutwala tababuuza, ekikulu akuwadde ssente zo. Ne basiigira omwana mulenzi ekifaananyi, yagenda okuva ku babooda ng'akoze decision ng'agamba si ka bulungi. Teyaddamu. Teyadda mabega. Omukyala n'aŋŋamba, can you imagine okwanjula kwafudde? Kati omukyala baba bamututteko ku booda, omu ku babooda yamunyumiza ekyaliwo. Waliwo omugenyi eyali ajja ewammwe, yatuuka yali abuuza, bagenda okumunnyonnyola omugenyi nga ye mukoddomi we tubbi. Omukyala gw'okimanyi nti ne kale katutandikire wano, okimanyi nti ne gw'otudde naye tewamubuuziza. Anneme nagenda wala. Gw'otudde naye mu saaviisi kati. Naye nga tuli mu lukuŋŋaana lw'abasingo, ng'amazima gennyini oyinza n'okuba oliraanye mwana mulenzi, nga you are sure he's a single man.
nga nawoze oli next to a woman and you are sure she is a single lady, netobuuziza oli mwoyo. Oli munneema. Omwana omuwala obufumbo bwe ne bufa bwe butyo. Mbala kyenjogerako nkimanyi. Nkitegeera. Kati bw'oba tosobola kubuuza, those are basic manners. Just kubuuza omuntu gw'otudde naye mu kyaki mu nnyumba ya Mukama nga namwe tobuulizaamu. Kati ate olwo boonosanga ku kkubo. Kati ate olwo agenda okuyimiriza okukukwana nga takukwanye nga bw'olowooza, kuba bambi n'abavubuka balwadde. Ajja n'akwana ng'alinga oba. Kubanga bambi nabo abamu tebabakuzizza, tebalina mpisa yadde, ate oluusi ng'ali serious naye enkwana. Gundi Jane ojja n'ondaba. N'olowooza oba n'omunoonya kubanga agambye ogenda okole ki? N'ogenda omutuukako oyagala okufumbirwa. Nalina mukwano gwange twasulanga naye edda nga tukyali basingu. Kakati tusula mu kasenge kamu ne wajja waba boy eyamulengera n'amwagala. Wanje boy oli mukwano gwange oyo twabeeranga we twali tusula ebiseera ebyo nga ku katundu nga ffe tuliwo, ffe bawala abaasoma, ffe twambala obusuuti, ffe kugamba nga tulina klasi yaffe ng'eri above the ordinary. Tusiiba twogera luzungu. Ate ebiseera ebyo twabeeranga ku kigo kya Mukama.